Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi munnange nno olunaku olwaleero era nzikiriza nkutuuseeko ebyo munnange ebikola ennyo oba ebyakola ennyo okunyweza obwakabaka buno munnange bwe twegiriisizaamu biki ebyo ebyakola ennyo oba ebyayamba ennyo okunyweza obwakabaka bwaffe buno obulungi amata obuta era nga teweerabira nti munnange ebika bikola kinene oba byakola kinene okunyweza obwakabaka buno era nga mu bika ebyo mulimu n'ekika ekyenjovu munnange nno ekika ekyenjovu sensalire Kabambala ekawoko mulaalo oba muyite musumba wa kabaka alunda ente mugumba omwavanga amata n'omuzigo ebyayozanga n'okuziraga ebiwanga by'abassekabaka b'e Buganda nga bamaze okukisa omukono Sempyangu yavuba enkejje wa Bulenzi kabaka gy'ayaluza abaana be munnange nno ab'enjovu be bakuba eŋŋoma ennyenya mu lubiri era be bamu ku bakomazi ba kabaka ab'enjovu ne tugenda ku kika eky'envubu be baddirira Kikwata ow'enkejje mu buduumizi bw'amaato amalwanyi oba gayite empingu ku myalo gy'omu Kyaggwe eyo abo ab'envubu egwo gwe mulimu gwabwe tubugambe Mutalaga yaweesa empiima Naluwangula Kasujja gyakwasa kabaka nga kyajje ali obwakabaka Lumbuye erubiri yaluka engabo y'obwakabaka gye bayita Bwendero Tengetenge yaluka engabo y'obwakabaka eyitibwa Bwakiro kabaka bagimukwasiza Naggalabi ng'atikkirwa ab'embogo be bakwata engabo eyo kabaka ng'alabise ate era ab'envubu be bakabona bakiwanuka owulidde munnange ab'enjobe munnange nno ab'enjobe bano be bakondeere mu lubiri ekkondeere kivuga kye bafuuwa kiba kibala ekirandira ku ttaka ng'ensujju ekkondeere kiba kivuga naye kiba kibala ekirandira ku ttaka ng'ensujju kye kiyitibwa ekkondeere ne tugenda ku kika eky'enkejje Nkuto Kikwata ennamukuma Kyaggwe ye ssekiboobo w'amaato g'obwakabaka mu myalo gy'e Bukunja ne Kkojja waliyo n'amaato amakulu abiri nga waliyo Waswa ne Nattongo Ssemutumba okuva mu Ssemakookiro nga yakubira kabaka eŋŋoma gye yayiiya era neetuumibwa Najjemba abo nno munnange bebe ekika eky'enkejje ne tuvaawo ne tutuuka ku kika eky'ente ab'ente nno munnange baweesi ba Bwakabaka bwa Buganda era be baweesa n'omwambe omukuutu kabaka gwakoonesa oba kuyite okulasa ku nte njeru gyagabula Obuganda nga kyajje alye Obuganda ne tutuuka ku kika eky'ekibe ab'ekibe nno munnange be basogolera kabaka omwenge Omutaka Kyasanku ye yayiyiza kabaka Ssemakookiro amagezi g'okunywesa omwenge oluseke kabaka n'asanyuka nnyo n'amuwa okukulira essenero oba muyite seruti omwenge gwa kabaka tebagulinnyisaamu bigere bagusogoza misekuzo egy'enjawulo era be bakulira essogolero ly'obwakabaka lyonna abo nno munnange bebe ekibe ne tugenda ku kika eky'eŋŋonge Kisolo Ssebyato Muwanga yali mukwasi wa ndeku ya kabaka Kintu omwabeeranga amazzi ge kyova owulira ng'ekimu ku bisoko by'omubala gwabwe kivuga nti mwegali bategeeza ki bategeeza amazzi ga jjajjaabwe Kisolo ge yawanga Kintu nti mu ndeku mwegali ab'eŋŋonge nno munnange bakomazi ba kabaka abakulu ddala abakulemberwa akaboggoza ensangwa mawokota omulimu guno baagutandika ku mulembe gwa kabaka Kimera Katula yamyuka Kasumba ow'Empologoma mu buleezi bwa Mujaguzo abo nno munnange bebe eŋŋonge Engabi ensamba ab'engabi ensamba be basenero mu lubiri okuviira ddala ku Muwonge Wamala mutabani wa Lukonge Nsamba Wamala
oyo yali musenero wa Ssekabaka Kimera ng'akyali na Bunyolo yiryeri. Ssemakookiro ye yabumugobamu n'abuwa ab'ekibe. Abo nno munnange b'eb'Engabye Ensamba, ate ab'Engabye Ennyunga be bano abachondwa b'owulira. Abachondwa bayunzi ba Kabaka bayonda emiyondo gy'abambowa. Bwende yakomaga olubugo olubikka ku ngoma Mujaguzo. Mutaawe yaliko mukulu w'abaggazi b'omu Lubiri oba muyite Mulamba. Mutaawe yalunda ente ya Kabaka eyitibwa Nsigonke. Abo nno munnange b'ekika eky'Engabye Ennyunga oba bayite abachondwa. Ab'ekika eky'Enkima, Mugema ye jjajja w'Obwakabaka bwa Buganda, anti yawonya Kabaka Kimera okuttibwa Kabaka Winyi owa Bunyolo Kitala ng'amukweka mu kibumbiro kye okumalira ddala emyaka egikunukkiriza mu 30 okutuusa abataka b'e Buganda bwe baakima Kimera e Bunyolo ajja asikire jjajjaawe Kabaka Chwa Nabakka. Mugema y'omu ku bataka abasumikira omulangira ng'ali Obuganda. Mugema yaziika Kabaka nga bali ne Kasujju Lubinga era y'omu ku bamusumikira. Mugema awa Namasole nnyina wa Kabaka embuzi ey'okuwuuta nga kyajje alye obwa Namasole, anti ku olwo mutabani we lwalya Obwakabaka naye aba mugole. Mugema awa Nabikande oba muyite omuzaalisa omukulu ow'abazaana ba Kabaka omwana we omulenzi akuuma abaana abo nga bakyali bawere. Kinyolo mutabani wa Mugema awa Kabaka eyakalya muwala we n'amugamba nti nkuwadde omwana wange ono akufumbirenga emmere nga bannyinaze bwe bafumbiranga jjajjaabo Kimera. Edda Mugema ye yalinga ow'essaza ly'e Busiro. Kino kyakoma jjo wano nga ku mulembe gwa Kabaka Dawudi Chwa owookubiri. Mwota Ssubi y'omu ku bataka abakuuma Namulondo, ate Ejjumba ye yamyukanga oba muyite addirira Gabunga ng'omukulu w'empingu ya Buganda. Liyite ejje lya Kabaka ery'oku mazzi. Abange ebyo nno byebyo olwaleero munzikirize nzire Nabalanga Bukoba Kyaggwe tuddingana ate mu kitundu ekirala ng'ate nkuwa ebirala. Aye Katonda okuuma Namulondo.